sindaweza wiki nga twogedde. Nagenda ko mu rehab for different drug reasons. Of course yangamba ayagala mulimu. Naye mabega keeri nasemba okumanya ng'akola ku bakalasiti wa Mwami Lule. Mwami Lule yali yamuwa omulimu emmere biki nga bulamu butambula. Ne tumanya nti gwe omugugu tulina byekutuuse twebaza Katonda nti ekitambula. Naye bwe nayogera naye n'aŋŋamba nti ayavaayo ne mubuuza nsonga ki teyampa nsonga. Nga bumanyi ndowooza abalenzi n'effujjo lyabwe n'ekibubuka n'asala ndowooza aba ave ku mulimu. Naye kyemmanyi bwonna waddirayo wa Mwami Lule ajjamu omulimu bwe ndowooza. Kakati tugezaako kye tusobola. N'olina wookoma kuba nabo oba n'ebikusika emabega. Naye nga kye nasemba okumanya nga bakwataganya nnyo ne taata we. Bakwataganya ne taata we kati ali nnyo nnyo mu famire. Era waliwo ebyaliwo emabegako eri ennyumba bagitwalako ebitundu biki. Nengezaawo okulwana kabafamire ngamba sooka ky'omumuze n'ekiwummuza simanyi oba kyakitwala mu maaso oba nedda. Of course obaako ne wookoma. Tosobola kubeera 100 ku 100 ku mwana gw'otaza nti nze yava mu ntumbwe zange. Waliwo abalala omuggo guba gwa Natemba si gwa Nalonda. Bwe kityo kati nga famire emanyi nti bakwasaganya. Akati ekisookera ddala bw'omanya ensobi yo ofunda bw'ogivaamu. Bw'abanga ategeera ekimutawanya biragalalagala n'asala biveemu ekyo kirungi. Bwe kiba nga ategeere nti ku mulimu waakola siga tibamwagala naye asobola okukola ki? Sigala si ddagala nti bw'oti olinywedde tojja kuba mulamu. Ebimu ku bintu oba ebyali mu nnyumba byabbibwa ensonga eno ogimanyiiko? Ngimanyi. Ebintu ebyabbibwa dda byasooka kubbibwa TV even yalina TV nga nene nnyonyo ne bagibba. Bagibba of course omwana tasulayo ng'agenda bwalumu ne bagibba. N'osigalamu entebe n'ebitanda n'ebirala. Ekyaddamu kyali kya kubba ku ttaka lye. Mwabimanya ebyokubba ku ploti yali 5 ku 10. Ne batemako 5 emabega ne bagitwala wali okumenya tanka, mwali okuziba oluzzi, okuziba toilet ebweru kyekyalimu. Ekyo nakyo ne kiyita. Kati tusigala nga yo ennyumba nga yo ekyayimiriddewo. Bwe nasemba okumanyira nti twagendako mu meeting wali omwami yali akuuma ekyapa kya Evelyn. Kati nga bakimusaba ntusinkana n'abantu ba Kasavu ne Kasavu ekyapa ne bakibakwasa ne bakitwala. Kati simanyi kiddako awo oba ennyumba ekyali oba tekyali simanyi naye nga twabakwasa ekyapa n'emmotoka nayo be bagirina. Kakati ekyokubanga emmotoka yatundibwa nga ate ebanjibwa. Emmotoka eyo bwebanga yatundibwa nga yali ebanjibwa kitegeeza waliwo entegeeragana wakati wa famire oba Kasavu ne Mwami Sula Motors. Kubanga Evelyn emmotoka yagigula mu Sula Motors. Naye asigala nga agibanjako obukadde 8. Sula Motors namusinkana nga Evelyn amukamala okufa. Naga bosa bw'onaaba ozze wano n'omuntu gw'ona ngamba nti wano bw'oba okwasa kaadi kyayinza okukola kubanga mbalabye ne Evelyn nga muli bwe muti ojja kutwala ekigambo kyo. Kati emmotoka neefunamu ebizibu awo babbye namba puleeti bizibu aba bingi awo makati efudde kino. Kati awo makati awo sinnamanya oba yatundibwa oba teyatundibwa. Obanga yatundibwa nga Mwami Sula takimanyiiko nga ate yalina kaadi waba waliwo ekizibu. Mwami Sula yalina kaadi eyo? Mwami Sula yalina kaadi kubanga emmotoka teweddeyo senga olitasobola okubawa kaadi. Naye Mwami Sula kyenzijjukira bulungi yangamba bosa nze nsobola okubasonyiwa banye nendisonyiwa kubanga Evelyn afudde. Mwami Sula bw'ati bwe yaŋŋamba kansubye oba yakikola bw'atyo oba akyalindako naye oba bakitunda tamanyi sina kyemmanyi.